Acram wa Dr. Kuluthum ate mulowooza tabyewakanye mbu omukazi abadde ayagala amubbira motoka ye ka vidiyo kalina mu maaso awo nakankaliina bannange ye obulamu bw'otambulira ddala nga bwe yabubala oli ku Suvi News vidiyo giwe ka like ife tweyongere bannange abasajja nga mwekaza. Acram asaba kisonyiwo wa Dr. Kuluthum bannange ka vidiyo kalina mu maaso awo tamala emirundi Junior anyumya emboozi e Dubai yonna bannange bebya Equity Bank biri serious n'omulala yona ali mu maziga meerere mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano kusinga bannange abasajja nga beekaza banaye katulabe Acram kyatugamba tweyongerere. Ngambuka mukyala tutuuka nava wano nga newalika wano kati nali ku ssimu nga njogera ne okitegeera nengamba bannange kakati ani gooteeka muba nakubba biki biki banakubbako emmotoka okitegeera nenakimanyi azibakanzi bako emmotoka asatu asi Uganda nga jjukira twamanyira haikeri abaana abasoma abantu abakulu bamuzeeyi baani naye osanga kamuzeeyi nga kayimiridde ku kkubo kumbe babbi ba mmotoka. Yes, n'okatwalako n'otagisanga nnyo nga bw'okiwulira so kati weekanga nti ekintu you repeat it yate kibanga ekyakola ki kubanga tukiwangaliramu wetuziyita haike nswala ki nkola bibi nswala empeyo ssente nga sinana kyazikoledde nswala empeyo ssente nga sinana kyenkoze nga mubuuza kati byonna naye badde wadde oyagala ki kati nempaking ekanyanyawo nali nkola byakulyawo ngende bwe nti kaka ekyansesa bwentuuka nempakinga nebagamba haji ogamba otya Acram kyebaleko okuba nti omuntu wekkakanya n'omanya nti kati olondalondamukko naye nga pita mukugezesebwa kungi omuntu owulira bikutamye bona obulamu si bonna nenjagala wali oyagala bulamu ki I need a simple life ndine mukyala wange tweyagala kitegeera oba mukoze ka vidiyo kati tutokukeeko oba mukimuvuga mu interview ye naye ekyolina okumanya buli kirungi kyobeerako kinyiza eyo oyombe oveeyo okole ki ojja oyombesa abantu naye nga tosobola okitegeera kyekugambye nti luli najjanga nennyomba naye nga ani anaŋŋambako nga tetukumanyi nakukumanya okitegedde ng'otuyisaamu eggaali naye kati nnyomba naani lijja naye bankwata nga ntadde kungula capati kukuba mu mawulire oyo ne bwankwata nga ewambadde naani mawulire okitegeera tubingi bizze bikolebwako kati nga ggwe yeetamiddwa essaawa eno obwa sereebu ogamba nti nange ninako obulamu bwange nange naalibadde bwenti mu butuufu ebintu ebyo bikuyisa bitya nze many people have tried to blackmail me naye nabagamba ekintu ekyo mbaako otegeza kyo ate awo bwe tutuuse bannange bwe yayita mugula wabula yamuyamba buyambi muwa kalifuti bannange abasajja bwe batyo bo tebaggwayo balinga luviiri lwa kapanka ate bwe nkuzaako eno ewatamala emirundi Junior bannange nga yanyumya bulala Dubai bannange nga anyumya abaana bali ababonaabona abeetunda ku musana gwe Dubai bannange yona wano mu maaso tamala emirundi Junior nga atunyumiza emboozi ye Dubai ate malemba we owa Equity Bank nga naye akaaba alabye ku bannayuganda eyo abannayuganda bali bubi era kasuku aisaponderivingo sigenda kuddamu kuvuma bakadaama naboneredde you people have you are right kasuku nasanze abaana beetunda waliwo street Bania Square webale nnyo ogimanyi ngimanyi gye twakirireyo wansi nagendayo kko nange kasuku I felt so ashamed bambi nga baagala okumbuuzaako badde bagana kumpa byabwereere ne bagamba naye okuwa ebyobwereere bitya ate babadde batunda ki ebyo batunda ngaaga Junior affe tukuwa byabwereere gwe babadde nga 7 Junior jamu tukutwale mu bed space ne bagamba baby zo commodities zamu nandi ziridde neziri mu musana omwana nabeera mu musana 40 degrees so bambi Abannayuganda bali bubi that's a fact they are not doing well oshegera emirimu jonna kizibu nnyo okusanga Omunnayuganda nga ayina edduuka
ntaine edduuka then ali awo atunda gino emirimu gye balimu wammanga kulongoosa kusiimuula ku hoteli we mwali tewali Bannayuganda bajjako there was no okujjako okulongoosa tewaliwo Munnayuganda agama hoteli 5 star n'okuddagulu tebakkiriza Bannayuganda Bangladesh n'abagundi banabalala Pakistani those are the tribes ze baagala ennyo aba balimu element y'oluzungu n'abayindi those are the people who work there Nembu amuddugavu man they are so baba sosola nnyo okay tebakiraga but the system bagikola nge basosola osegera so emirimu Abannayuganda bayiza weje babadde bakola waliwo gye bayita union webesanga abaweereza mobile money abatunda kedo okay bambi they are not good osegera nga teriyonga kasuku wobeera wano omuntu naga nti junior okujja kuba nababadde ne company nga aviator sajja wange aviator ayina obulamuko bwalimu waliwo abo group y'aba aviator aliokokeko abali slightly ki waliwo n'abali slightly better waliwo omukyala promoter ali Dubai awo kandayo wano erinnya lye waliwo abali slightly a little bit better kakati abo bakimu nana be bali slightly better okitegeera bali mu bya promotion okitegeera waliwo omukyala amwita Rosette nenga tu ali Dubai yali ayagala kuntwala Rosette simaiko wakoma waliwo omwami omulala wano waliwo yoni wano nina abasajja bali baagala okunteeka mu ssente awo nga baŋŋamba baagala kujja bandage ate Abannayuganda nabo abaakabi abasula mu zi estate eyo ez'ettabbu batono kuba Omunnayuganda yekka gwe nalabye asula yabadde mu vubuka naye yasooka kukola ndooza ku airport the problem is bali abanyini nsi abaloko tebakola kati we baba tebakola they don't work era okumulaba nnyini nsi waliwo streets ze batabaako actually okusanga nnyini nsi abo be bayita abaloko mu bitundu ebimu ebya Dubai they don't work so it's bano ba foreigner be babakolera actually teeka ligamba nti to own a company there abaloko balina okubaamu makampani agagamba they must be shareholders okay kakati the biggest problem is nti gwe you are competing with Indians abalina technical know how osegera bali baba Bangladesh n'aba Indian bajja ko nga balina ko kibasobola okukola ebiri technical because eresi tewaliwo labor cause samani everything is systematic cameras machines soda otekamu wali ne bakuwachi soda osegera airtime tewetaga kunonya mobile money you just got the machine notekamu number yo so a digitalized country like that teyetaga mu batasoma osegera kati Uganda ekituyambye kasuku nti brokering gukyali mulimo gw'amaanyi obwa broker kasuku lero obo oyagala essimu togenda ku machine kugigula togenda nani okubira ali mu kikubo nomuga njagala ononyeze essimu bweti ndakusanga wano wotude so Dubai there is no brokering but a brokering system buli kimu kiri direct you can access it kasuku kyenayagadde ku bantu beeri teri bubbi kasuku olekaawo essimu yo kamera nezikwata oba otuse ku lumu yo nga police ezega Mr. Tamale you left your phone kusaba bweziti I support the living God nawaka abatax cent nga simanyi kubibala bulungi banziriza balance yoyo nembagamba lwaki temubba ne bagamba okukulopa ku police nti wabbye you are deported atoddamu uli omusajja wa Dubai tasaaga in fact the only difference between Dubai and Uganda our leaders abakulembeze baffe balinga abakubi b'ebyeyo balinga bajja actually mu ggwanga lino okuba ekyeyo bali bakulembeze ku statement baali bakulaga nti kijja kitya statement yo yandaga nti ba safe border yabajjanga ne bazijjayo ne nabo tebamanyi lwaki bazijjanga ne bambuuza embunze nabawa ATM card ne bagamba ATM card nali nagenda nayo wa Saudi ne bangana nabo tebamanyi ne bangamba mbombaweemu omwezi male nzireyo era omwezi ne guyitawo nenzirayo era ne bangamba simanyi nyongereyo omwezi nenzirayo ne mpulira nga mbikooye ne sonyiwa. Okay. Kino nno kirala kakati kyesimanyi info gye twetaaga okumanya bw'oba okozesa safe border bw'ali e Kampala wakozesa ku safe border
Saagikozesako sigimanyi nagimanya weefaanana sigimanyi giwulya buwulizi. ATM kaadi yo makati kuba bino bw'oli waaba ali mu kunoonyereza ajja kutunoonya safe boarding egyeconnectinga ku akawunti yo. ATM yo olina gwali waddeko because ATM what we need is the details on the ATM oba I think that's what we need. ATM yo inagwa gisharingako naye. Tewali gwe nasharinga naye akawunti yange tewali. Bakuwa magezi ki? Ate wali magezi ge bampa bangamba kasita ofunye ekipapula tewali magezi ge bampa. So bw'omala okufuna ekipapula kino wazzaako ki? Tewali kye nazzaako nakifuna pani natambula nempulira nga nkooye. Ng'olambula ogenda ku bbanka? Ku bbanka nempulira nga mbikooye. Kati we natuuka ku bbanka kati waliwo omwami yali atudde nga wano we bati n'omukyala nga ali wali. Kati omwami we yannengera nga nzija n'atemya ku mukyala oli tebankolako nze tebankolako. Ate oyo mwami si kyamudukana mwafaane naye nga nze namulaba ng'agamba omukyala tebankolako ndowooza nze bandeke. Era wagenda tebalina kye bakukolako kikoolo. Era omwami we natuuka ew'omukyala n'aŋŋamba ate genda eri gy'ova. We natuuka eri gye nva ne baŋŋamba ate oyagala ki? Nange ne ntambula ne nfuluma ne nvaayo. Jesus Christ. Eyo no yembeera. So wakati ng'omuntu akola obusente bwe abeera ne plan kino wagambye kyali kyeyo kyakubiri. Wagenda mu kyeyo ekisooka wali oyagala kukola biki mu kyokubiri wali opulaninga sente zo zikolamu biki? Mu kyeyo ekisooka nagenda mami wange namuleka eno Kampala kati ng'apangisa ne ŋŋamba mami wange tagenda kudda mupangisa kankole mukolere adde mu kyalo. Era we nagenda ne nzimba mu kyalo n'abeerayo mu kyalo era yali mu kyalo. Kati ne ŋŋamba kanzeeyo nkole nange ebyange kati ne ŋŋenda. Kati okutuuka okudda nga byonna bye mpulaninga byonna biyiisaawo. Era ka balance ke nasangako ne ngulamu akapoloti. Kati nga mmanyi ono nga mmanye oba zino ndizifuna ne nzimbamu kati byonna biri awo. Wakati mu kusoberwa okwebuuza otera okuwa ku magezi be wabuuza bakuwa magezi? Be nabuuza baŋŋamba ŋŋende nfune looya balooya naye ne mbabuuza balooya ŋŋenda kutandikira wa? Kati omukyala omu ali Saudi era yamuyita erinnya ndyerabidde yeyampa ennamba yo naŋŋamba genda ewa Saimo agenda kukola kyagenda kukuyambako mu bigobeko. Tuli awo nno kakati bamusindikira nze bizibu biri mwene ensi. Okusinziira wano akawunti yo nga ennaku z'omwezi 8 ogwokubiri ndaba 29 ogwokutaano 29 ogwokutaano endoza n'olwoba wagisaba ndowooza wamma 12 ogusooka 2023 is fee credit oba otaddeko wateekako emitwalo 3. Kale tulaba wano ogw'omunaana nga 8 ogwokubiri 2023 visa safe border nejjako akakadde kamu n'ekitundu mu omutwalo gumu mu 9.5 egyali awo ne zeesa ne zigenda mu bukadde 9 ndowooza.